Retired Colonel Dr. Kizza Besigye, Hadobedi Rutale n'omujaasi wa UPDF Captain Dennis Ola bakomezeddwa mu kkooti esookerwako Nakawa ku misango egibavunaanibwa okuli okulya mu nsi yaabwe olukwe kw'ossa n'okusekeetera gavumenti. Omulamuzi wa kkooti Esther Nyadoyi lwe yasemba okutola mu musango yawa ensala ye ng'agaana okusaba kwa bannamateeka ba Besigye abaali baagala omusirikale agenda okuwa obujulizi ku Dr. Besigye ne banne okumussa mu lujjudde. Bannamateeka ba Besigye bategeezezza nga bwe waliwo okusaba kwe bataddeyo mu kkooti enkulu nga baagala esazamu ekiragiro ekyakolebwa kkooti y'e Nakawa nga kikugira omusirikale ayogerwako okusuyibwa kajjojijoji w'ebibuuzo mu lujjudde. Okutuusa nga High Court emalirizza okuwulira okusaba kwaffe okw'okujulira ku kiragiro ekyo kkooti kye yayisa nti investigating officer Odiek abeere cross examined mu chambers, omusango guno tegujja kugenda maaso. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwa mu Richard Birivu Mboka lutegeezezza kkooti ng'okujulira kwa bannamateeka ba Besigye bwe kuzingamizza omusango guno. But not also prima facie that prosecution was leaked in to know that it was filed. As such, we need to have due diligence on the side of the defense to ensure that that application is had as fast as possible. Otherwise, it will frustrate the investigation. Bannamateeka ba Besigye ne Rutale era beemulugunyizza eri kkooti nga bwe bakugirwa okusinkana abantu baabwe kye bagamba nti kirinnyirira eddembe ly'abasibe. She stood by in a window and saw them departing. If their dear relations want to greet them, they are sent away from afar, even beyond the distance of a long stick. Naffe balooyi okwogera nabo kizibu, okufuna badokita kizibu, kwegamba embeera gye babayisaamu n'eri gye babasibira babasiba bokka tebabakkiriza na kwogera n'abasibe balala babatwala ng'ekintu eky'obulabe eri eggwanga. Ekintu ekiteekawo kifaananyi nti oba balinga babasingisa dde omusango kyo tukiwakanya. Kkooti eno era yeetabiddwako munnamateeka Martha Karua okuva mu ggwanga lya Kenya. Ono tukitegedde nga naye bwagenda okwegatta ku bannamateeka ba Besigye nga kati ekirindiriddwa bye biwandiiko ebimukkiriza okukolera mu Uganda oluvannyuma lw'ekyasooka okumuweebwa okukola mu kkooti y'amagye yokka. And despite having paid, because I subsequently in April through again the office of Rukwago paid for the certificate, we have not received my practicing certificate to enable me to have a voice in court, to enable me to conduct my duties as a lead counsel. Counsel yamaze ddo mukiriyalinga ne bamusaba asasule ssente era ssente zonna zasasuddwa kati ekisigadde certificate y'efulume era olwaleero tusuubira tugenda kugifuna tulongere olutabaalo oluno okugenda mu maaso. Omulamuzi Esther Nyadoyi omusango gwongezzayo okutuusa nga 21 omwezi ogujja bw'atyo Besigye ne banne ne balagirwa baddizibweyo ku alimanda eruzira. Mu ngeri y'emu kkooti enkulu etandise okuwulira omusango ogwawaabwa munnakibiina ki NRM Farida Nambi mwayagalira kkooti esazeemu akalulu ak'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Campaign North akawangulwa mu Nanupu Elias Luimbazi Nalukoola. Omulamuzi Bernard Namanya yakubiriza olutuula luno ng'ensonga enkulu mu lutuula lwa leero kubadde kulaba ng'enjuyi zombi oluwaabi n'oluwawaabirwa zikakasa kkooti tizawaddeyo obujulizi oba okwewozaako okumala okusobozesa okutandika okuwulira omusango guno. Mu mbeera eno bannamateeka b'omubaka wa Campaign North Elias Luimbazi Nalukoola kw'ossa n'ab'akakiiko k'ebyokulonda basabye kkooti ebaweeyo akadde akalala babeeko bye bongera mu kwewozaako kwabwe. Taaga okuteekayo obujulizi bw'abantu abalala 6 ate nga tulina n'obujulizi bwe twasaba mu kakiiko k'ebyokulonda bwe tutannafuna okuli ne declaration of result forms eza polling station ezo mukyala Nambi zagambibwa okuba nti yawangula 12 twagala ne register y'akakiiko konna n'ebirala ebyakozesebwa mu kulonda twabisabye era twabisasulidde era tubirinze babituwe ate nga twagala byesigamako mu musango gwaffe n'akakiiko ebyokulonda nako kasabye kalina abajulizi abalala 6 be kagenda okuleeta. Kkooti ekkiriza okusaba kwa bano era omulamuzi n'abawa okutuusa ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ejja nga bamaze okuteekayo obujulizi bwabwe bwonna. Wano oludda oluwaabi lutegeezezza kkooti nga Nalukoola ne bannamateeka be bwe baliko abajulizi b'oludda oluwaabi be baapeerereza ne babazza ku ludda lwabwe ekintu kye bagamba nti kimenya mateeka. Olw'okuba abajulizi abamu be baakozesa ate bama ne bagamba abamu beegaana n'okwegaana obujulizi bwabwe nti afe tubukolangako kati ekyo ne kibanyiiza nnyo ne bagamba nti ate lwaki abajulizi baffe mwabatuukirira
ate lwaki baawa obujulizi nga bwegaana obwaffe. So netuteekayo okusaba nga tugamba nti waliwo emisango gya kkooti ekigamba nti omujulizi ekyaso kikkirizibwa. Kati okusala eggoye ku nsonga y'okuperereza abajulizi b'oludda oluwaabi, omulamuzi ataddewo olwanga Mmande Ssabbiiti ejja okuwuliriza okwewozaako kwa Nalukoola ku nsonga eno beppo n'okuwa ensala ye. Ezimu ku nsonga Farida Nambikwe yeesigamiza okuwaba kwe kuliko okulumiriza Nalukoola, okugulirira abalonzi, okwenyigira mu kukola effujjo, kw'ossa n'okuba nti obululu okuva mu bifo awalonderwa ebiwerako tebwabalibwa.